Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Kakati waliwo amawulire agaakagwawo. Omukulu amanyiddwa nga Dean Lubowa Ssaava ng'ono munnamawulire kirabika ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu gw'agoberera omukutu ogwa Redzone TV. Omusajja ono emabega kaawa alina ebigambo bye yavaayo n'ayogera ku mukulu wa Leader of Opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi. Dean Lubowa Ssaava yavaayo n'ategeeza nti ye alina n'obukakafu ku nsonga eyo yennyini gye yali ayogerako ng'agamba nti Joel Ssenyonyi yakwata sente nga nnyingi nnyo ezikunukkiriza mu kawumbi. Yategeeza nti yakwata akawumbi kalamba 1 billion Ugandan shillings mu musango ogwali ogwa Uganda Airlines omukyala Jennifer Bamutulaki Joel Ssenyonyi we yali akyali chairperson w'akakiiko aka Kosase. Jukira Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza nti bwe yali interviewing oba acunya omukyala ono owa Kosase amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki yavaayo n'asisinkana speaker akubiriza parliament, ekintu ekyaleetera ensonga eno okubeera nga ate ekyankalanamu nga Ssenyonyi agamba nti speaker okusisinkana Jennifer Bamutulaki kyaleetera omusango guno okubeera nga gutandika okujjamu emiziziiko. Ssenyonyi ne bamuteeka ku nninga ne bamulemesa okubeera nga asoma report eyava mu kunoonyereza mu musango gwa Uganda Airlines. Jukira omukyalo oyo Jennifer Bamutulaki ye yali leading yali akulembera organization eyo eya Uganda Airlines oba civil aviation, nga kigambibwa nti enguzi eyali ejjudde mu kitongole ekyo ekikwasaganya ebyennyonyi mu ggwanga Uganda yali esusse. Ssenyonyi oyabeerera chairperson wa Kosase yateeka abasajja bano ku nninga, wabula speaker n'alemesa Joel Ssenyonyi okubeera nga asoma report eyava mu kunoonyereza kwe nga chairperson wa Kosase. Mu parliament report netajja, abantu abasinga ne bavaayo nga boogera ebigambo bingi nnyo nti Ssenyonyi baamuwa ssente n'abeera ng'ava mu musango ogwo. Ssenyonyi bwe yadda nnyonnyola yategeezezza nti ekyamulemesa okusoma ripooti eyo speaker yatetenkanya engeri yonna yasobola okulaba nga ripooti eyo tesomebwa kubanga yeri final eraga biki byonna ebyavudde mu kunoonyereza era nga ebyali bivuddeyo okusinziira ku Joel Ssenyonyi byali bisobolera ddala okusiba omukyalo ono amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki. Kati munnamawulire ono amanyiddwa nga Dean Lubowa Ssaava bwe yali ku mukutu ogumu yavaayo n'ategeeza nti Joel Ssenyonyi baamuwa akawumbi kalamba okubeera nga ava mu musango guno, wabula Joel Ssenyonyi azzenga annyonnyola ensonga eno butya bwe yatambula na biki ebyabaawo olwo ripooti ereme kubeera ng'esomebwa. Kati bwe twogerera nga bino bivudde mu bigambo, Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition ayise mu bannamateeka be n'awooninga oba n'ategeeza nti essaawa yonna Dean Lubowa Ssaava agenda kubeera ng'akubwa mu mbuga z'amateeka, agenda kuba ng'atwalibwa mu kkooti olw'okwogera ebigambo ebitali bituufu ku Honorable Joel Ssenyonyi. Jukira katambi ako katambula nnyo era nkakasa naawe gy'oli yonna kaakutuukako nga Dean Lubowa Ssaava alumiriza era n'ategeeza n'okutegeeza nti ayina n'obukakafu. Kakati njagala kuyitira mu kiwandiiko kino Joel Ssenyonyi balooya be kye bakoze nga ne kigenda ewa Dean Lubowa Ssaava okumutegeeza nti essaawa yonna ogenda mu kkooti olw'ebigambo biri. Ekiwandiiko kino kiriko omutwe ogugamba nti Peace Advocates Effective Efficient gwe mutwe gwabwe wano nga bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga 2024 lwe lunaku lwa jjo ne bateeka ku reference number PA/GM/0/6-24. Kakati wano ne bagiteekako nti egenda wa Mr. Dean Lubowa Ssaava n'ennamba ye y'essimu 0706323604 Kampala Uganda, nga y'endagiriro ebbaluwa eno gy'eraga ng'eva mu bali bannamateeka ba Joel Ssenyonyi abamanyiddwa nga Peace Advocates Effective Efficient. Ebbaluwa eno nga bagamba nti ssebo notice of intention to sue, bamuwandikidde ebbaluwa nga bamutegeeza nti essaawa yonna bagenda kuba nga bamusuuwinga, bagenda kuba nga bamutwala mu kkooti. Ebbaluwa eno egenda bweti:
We represent the Right Honorable Joel Ssenyonyi, the leader of opposition in parliament, on whose instructions we address you. Nti tukiikiridde tukuwandiikidde ebbaluwa eno nga tukiikiridde Right Honorable Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya mu parliament era nga ku biragiro bye kwe tukolera okuba nga tukutuusaako bino. That through an online YouTube platform labeled The Investigator Updates, and further during an online interview called The Direct Shot, you made false statements against our client. Wano nga bagamba nti ng'oyita ku mukutu ogwa YouTube ogumanyiddwa nga The Investigator Updates, era ne ku interview emu, online interview emanyiddwa nga The Direct Shot, wakola statements ez'enjawulo ku client waffe amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi, naye nga statements zino za bulimba. In those videos, you falsely, maliciously, intentionally and recklessly stated that our client received a bribe of 1 billion Ugandan shillings from Civil Aviation Authority. Nti mu interviews ezo wayogera mu bigambo eby'obulimba ebitaliimu nsa ate eby'obugenderevu, ng'oyogeza obutamanya. Wategeeza nti client waffe amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yafuna akawumbi kalamba aka ssente za Uganda okuva mu kitongole ekikwasaganya ebyentambula y'ennyonyi ekimanyiddwa nga Civil Aviation Authority. While in the course of his duties as chairperson of the Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises, nti sente zino yazifuna okusinziira ku byewayogera nti sente zino client waffe Joel Ssenyonyi wagamba nti yazifuna we yabeerera chairperson w'akakiiko akakosase akamanyiddwa nga Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises. These statements were not only false but also deliberately intended to lower the reputation of our client, who has an impeccably strong stance against corruption. Nti ebigambo bino byewayogera oba statements ze wakola tezaali nfubufu kyekyoka, wabula mu bugenderevu wali ogenderera kubeera ng'okkakkanya client waffe n'okumuteeka ku ddaala lyataliiko, naye ate nga musajja mulwanyirizi nnyo ow'obuli bw'enguzi era alwanyisizza nnyo obuli bw'enguzi. Our client demands a written and a video retraction of the said false statements and further an unequivocal apology using the same forum within 48 hours from the date of this letter. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa lunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga 2024. Kati wano bategeeza omukulu Ddiini Lubowa Ssaava nti client waffe Honorable Joel Ssenyonyi ategeezezza nti yeetaaga obuwandiike oba mu ngeri y'emu gye wayogera ebigambo ebyo ebikyamu ebitali bituufu, ng'okola okwetonda, ng'okozesa emikutu gye gimu gye wakozesa mu ssaawa 48 okuva ebbaluwa eno lwewandiikiddwa. Kugamba ebbaluwa yawandiikiddwa ggulo, zaabadde ng'ennaku z'omwezi 27, olwaleero ziri 28 wenkoledde eggulire lino. Kati bano nga bategeeza nti Ddiini Lubowa Ssaava alina okwetonda mu buwandiike oba alina okukozesa emikutu gye gimu, a written and a video. Kitegeeza alina okukola okwetonda mu buwandiike ate mu ngeri y'emu alina okukozesa emikutu gye gimu gye yakozesa okuvoola, okutyobola n'okukkakkanya leader of opposition Joel Ssenyonyi nti yakwata akawumbi ka siringi za Uganda. Kati bagamba Ddiini Lubowa Ssaava alina okwetonda mu ssaawa 48 obutazisukka, okwetonda mu buwandiike, awandiike ebbaluwa agiweereze nga yeetonda ku bigambo ebyo, oba si ekyo akole video oba interview era ku mikutu gye gimu kwe yakolera kino ng'akikola obutasukka essaawa 48. Kitegeeza olunaku olw'enkya yebeera nsalessale. Ne bagattako nga bagamba please take further note that we have firm instructions to institute civil action against you to seek causal damages at the lapse of the said period. Wano nga bagamba nti tuyina ebiragiro, kino kitegeere Ddiini Lubowa Ssaava nti tuyina ebiragiro okugenda mu maaso n'ensonga eno mu mbuga z'amateeka okulaba nga tukuwaabira ku buzzi ku statements ze wakola ezigenderedde okukkakkanya omuntu waffe. It is in your best interest that you
Abidel Sincere ne basaako omukono Pace Advocates copy ne bawaako kirayanti waabwe amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi naye nga ne Dean Lubowasava kigambibwa mbu erabika yamutuuseeko. Siina bukakafu nti oba yamutuuseeko era siina bukakafu ku kiwandiiko kino wabula kitambulidde ku mitimbagano egy'enjawulo naawe osobola okuba nga okifunako n'obeera nga okisomako n'otegeera ensonga eno butya bweyimiridde. Dean Lubowasava essaawa eno yanditwalibwa mu kkooti olw'ebigambo biri bye wawulira bye yagamba nti Joel Ssenyonyi yakwata akawumbi kalamba ave mu musango gwa Civil Aviation Authority wabula Ssenyonyi bye yeegaana kakati we twogerera essaawa yonna byandiggwera mu kkooti. Red Zone TV Kooli webale kubanga okyagoberera.